po jako akawuuwo. Leero mu katundu kaffe kano ak'ebyobulimi n'obulunzi tukuleetedde omukugu Kayigamba Eric okuva mu Modern Agriculture Solutions ng'ono nno akulaga engeri gy'oyinza okukozesaamu ekifo ky'oyina ne bwe kiba kitono okusobola okweggya mu bwavu. Ono okusinga nga mulimi wa butungulu n'obutiko akusomesa engeri gy'oyinza okubirimamu n'osobola okubifuniramu ddala olwo nno n'ova mu kunoonya emirimu. Ekiswa ky'obutiko kye tuteeka mu ttaka ne kitandika okumera mu nnaku 7 zokka. Kati bw'oba okiteekamu teweetaaga bigimusa. Oyinza okungamba nti nze waffe nga tetulinayo obusa bw'ente. Tetulinayo ebigimusa ffe tukola tutya tetuyinza okulima obutiko obwo. Kayigamba agamba nti obutiko n'obutungulu abufunyemu ebintu eby'enjawulo nga kuno kwe kuli ennyumba okulabirira b'eŋŋanda ze ko n'ebirala. Okuzimbamu n'ennyumba tusobodde okugulamu entambula tusobola kugamba nti tukusobodde okola product z'enjawulo ezitambulira ku manya gaffe. Wabula ng'omulimu gwonna omulala bwe gutabulamu bisoomooza ono okulima obutiko n'obutungulu alina ebizibu by'asanga omuli ebikozesebwa okuli pamba nga bya buseere ate nga biva bwala, ebizibu ebirala omuli embeera y'obudde ko n'ebirala bingi. Oluusi mufunayo ebizibu ng'okunoonya pamba. Wano obutiko okubulima weetaaga okugula epamba. Pamba ono cotton hasix gwe tukozesa oluusi abula. N'ogenda okwesanga nti bw'abanga taliiwo omulimu gwaffe guba gufudde. Wabula Kayigamba akubiriza abantu okufuba okulabirira ebyo bye balima okusinga okulowooleza ngate mu magoba ge bayinza okubifunamu. Njagala okuwabulamu abantu obwavu kugoba bwavu si bigambo. Okugoba obwavu kuba kukola. Bw'oba ntokoze obwavu ntobuwona. Kiringa bw'olaba obulwadde, obwavu buba bulwadde. Ronnie Serwada yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.